Wenjogerera ffe mu Uganda wano tubaddemu n'ebizibu bingi ebikwata ku byenjigiriza. Kakati bagamba nti katujje tuteeseze wamu nammwe tulabe ki kigenda mu maaso. N'olwekyo ensi 53 eza Africa bonna abakulira ebyenjigiriza wano mu mawanga gonna aga 54 bayesazemu obubinja ne bajjamu abakulembera. Kati abakulembera abo be bali wano olwaleero era bajja kumalawo ennaku 2 nga tutensa tutabaganya kiki tukola okukola nti ebyenjigiriza wano mu Uganda bigenda bulungi ate n'awalala mu Africa wonna tukwatire wamu. So ebyobukaba kati bagenze ne bisomesa mu masomero naye ffe twabigaanidde ddala twaganye era twatensa ne twekobaana n'abebyamadiini ne tugamba bino tebirinya mu masomero gaffe. Twasanyuse nnyo minisita waffe omukyala ow'ekitiibwa Janet Museveni bwe yaga nti bino si birungi n'ababaka ba palamenti ne bagenda mu masomero ne babivumbula. N'olwekyo awo tetujja kubikkiriza era tetujja kubisomesa era banaabisomesa babisomese ku lwabwe. N'abazadde tubegayiridde muteekeyo eriiso mube nga mutunamulaba baana bammwe basoma ki mulabe nti twojjamu abantu obuvunaanyizibwa kubanga okusoma kuba kwakujjamu abantu b'obuvunaanyizibwa. Kati bw'osomesa abantu ne bafuna mu yunivasite ne bagenda Makerere ne bagenda Mukono ne bagenda Mbarara ne bavamu nga tebalina buvunaanyizibwa oba osonda sente zaaki za kusomesa.